Katongole. Engoma ito oli ku TikTok byeyogerere bajja kusibira bwerere omusajja wo wanaakuulira ng'oyogerere. Naye sina musajja. Just Baba omusajja yalagawa kyekyabaawo. Sina musajja naye nga just woopopinze mpulidde ng'omutima gunnuma ne guŋŋamba ajjawo obuyaaye twala eri omutima ky'ogukuluma. Siri muyaaye. Mutima. Bambi ge mazima siri muyaaye. Ndekanze ekisajja kyattu ndeka munnange. Mbadde mpulira nkwegombye Katongole tweyagale. Tunyumyeko ebirala lwaki bye tubivaamu? Lwaki onteeka mu koona? Nedda mukwano naye era mbadde nino kyogerako. Manyifu abakazi tubeera wano ne tubeegomba kati we tukyogera nti ate munnange tweyisizza bubi. Omutima gwe gututuma. Ne TikTok yatujjirira. Nedda mukwano si bintu bya TikTok. Ze naakajja Katongole ku TikTok myezi 2. Laavu ogijja waggulu omanyi nti omuntu alina omuntu we nga wamulaba n'omulaba. Laavu ogijjawo. Kale okiŋŋambye nti olina omukazi naye ali eri Uganda Katongole. Ali Uganda. Lw'oliwa ssaawa zino? Ndi eno Saudi naye osobola okunnyambako n'ompa ku visa n'enzija. Ekiba kisoboka. Nze mpita embassy. Nedda kale ninawo ku busente bwe nkoze wa mukama wange nsobola okugira. Wangi? Sebo munaye bambindeka. Sagala kulima nze siri visa ya siri embassy ya Amerika. Kitegedde? Nedda kale sigambye nti nti nnoonya bipapula nedda mukwano. Kale like nkwagala mpulira mutima gwange gukwagadde like kale nze nsobola okukwata obwo busente bwe nkozeewo ne tubeera ffenna. Mbadde nsaba ompekakisa. Kale mbadde saagala sseka leero naye mpulira onsesezza. Nedda mukwano. Nange Panther. Wangi? Wakitondeka. Nedda mbadde njagala ompeeyo ku chance. Omusajja wo mwaba ki kale soka omuli. Sirina musajja nange ndi wano sirina musajja naye wasooka okwagala tofunako musajja yenna. Nedda. Bw'okyali mbeerera. Ndi mbeerera naye nnema. Embeerera ennema. Iye. Embeerera ennema kitegeeza baagijjawo dda. Akatonotono kugezesa. Ani akajjawo? Munnange nga womanyi nali ku ssomero ate omuzungu n'ava eri. Bwe bityo.